olubuto otandika budde kyokkuluma Natandika awo 8 nenga teri mu kunnuma nnyo olukuluma mu mpolampola ngamba kirabika luli kunnuma mpolampola neneebaka kati mba naakebaka nerunumira ddala. Omwana omu yaziikiddwa ewaffe Ehoyima gye yaziikiddwa gye bamututte bazadde bo gye bali essaawa zino busoga baavaayo iye era omwana omu bamututte Hoyima gye bamuziise. Then kati Waswa beetaaga okumanya ono ali atya Waswa gwe tulinawo. Waswa ali bulungi ali eno mu incubator era ayonkako katono naye ng'okusinga muyisiriza mu kapiira. Kati ate ntufuna ono w'emyaka 14 ekyanjawulo ekibaddemu ono nti ate ye abaana ababe babadde babiri mu lubuto ng'ate omuntu yamufunisa olubuto kumpi yali amuzaala myaka nga 35 ku 37 n'afunisa olubuto omwana w'emyaka 14 yalina challenges ono ye eziwerako nti n'ettama mukita chef mu luzungu nayo lyali limuluma to extent nti amasira agamuyitanga mu kamwana agawanda wali abanyambye bonna mbeeyanza neeyanzizza nnyo era mukama abawe kye basinga okwetaaga era babagira mukama abaddizeewo kubanga banyambye. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 679 729 oba noti 78 29 52 150. Kale nze Sonko Muhammad nyongera okubabuuzaako bulamu buli butya bwe yasinzira ate okubeera nga atulaba mbeera ya kasiriikiriro tuli mu kibuga Mukono bagiyita Mukono municipality tuli wano ku bagiyita Mukono General Hospital dwaliro na bakyala bangi bazaalirawo bangi nnyo era likurietinze abaana bangi nnyo mu ggwanga wano erya Uganda ne tulina Nalongo waffe ono gwenza ate okubeera ate nga mbuuza kuti has been a while naku ziringanga nnya nga temumulaba naye yazaala naku z'omwezi ali 11 obudde nga busaasaana saa 9 olubuto lwali lumuluma 10 n'eddakiika 15 omwana asooka n'afulumira mu nnyumba ewaka akasimu twakafuna twagenda okudduka okutuuka ewaka ng'omwana asooka afulumye twagenda tutuuka ewaka ng'omwana ayinza oyita Waswa gwe tulina obudde buno ng'amaze obbeera ate ng'azaalibwa era ng'ali awo ku kapeti ng'ayavula ekyali kiddako kuba nti tudduka mu ddwaliro omwana w'okubiri gye yazaalibwa yali Kato n'ate Kato n'atasobola kubeerawo Katonda n'amujjulula Kato yaziikiddwa Hoyima olunaku olw'eggulo kati ate tugenda maaso n'okulaba nti ate Waswa abasawo beekebejja bakola kino nakiri okulaba nti ate embeera bagitaakiriza tulabe ntusigaza Waswa growingira ku speed era ali active. Why kyali ki wangi oli otya bulungi obulamu buli bulungi iye tetwagala ogere opposite kyayo bwe nga tebuli bulungi kugambe nti buli bulungi siwulira bubi nnyo kiki kyowulira ekibulamu mu mubiri ekitali kya bulijjo muzi nze kyensinga okumanya bakupasula wapasuka obijjukira tayimu eyo ojjukireyo ekireeyo iye osobogezaako sigira omuntu akafaananya emabega ka interview kajaba katinitini nekyemanyi kati olina amaanyi osobola okwogera otambula oli happy siwe kiri kuba mbadde nkulenzeemu ennaku nga sikuleeta wano then tulabe nti nosobola obanga oli fine kikyojjukira olunaku lwali lwakubiri kayidde olwakeesa olwokusatu ekiro twali ffenna ekiro ku live ne twawukana ssaawa zaalinga 6:7 kayidde n'akuwerekera olubuto otandika budde kyokkuluma natandika awo 8 nenga teri mu kunnuma nnyo olukuluma mu mpolampola ngamba kirabika luli kunnuma mpolampola neneebaka kati mba naakebaka nerunumira ddala mama n'azuukuka nagamba ki ekikuluma nemugamba
nti wanene we wanuma mundira wokka. Mundira wansinsi. Naye nga tebirumanyo nga bikyaluma mpola mpola. Iye. Bwe nfuluma wabweru n'agamba tofuluma empewo nnyingi wabweru. Nimugamba njagala fuluma nze wabweru. N'agamba tofuluma empewo nnyingi era naŋŋaana okufuluma. Ne mbeera mu nju. Ne bitandika okunnuma nnyo. Ku ssaawa 9 n'azuukusa ani Muura n'amuyita era n'azuukuka najja abayite aba yamala n'abakubira essimu nga zo bayita n'abakubira essimu ku ssaawa 10 ne mujja ng'omu amaze okufuluma omwana omu yafulumira waka. Iye. Yafuluma wekka wagenda okuddawo oti amaaso ng'omwana afulumye ebyali byakusindika byali bitya? Era namusindika busindisi. N'afuluma. Iye. N'afuluma kati ng'omu tanafuluma. Naye obulumi bwali butya? Wanene we wali wasinga okunnuma naye nga obulumi bwali bungi nnyo. Tulaba abakazi bakaaba n'akuba endulu n'akabamu ng'embuzi, ente, embizi, enkoko and so on. Obulumi bwali bungi nnyo oba just like simanyi kuba tulaba obuvumbu bwakozesa bwali bwa kika kya waggulu nnyo. Tebyannuma nnyo. Tonzika feesi. Tewannuma nnyo naye era byali binnuma nga nyina ogguma. Anti baŋŋamba sirina fulumya mukka wabweru. Bwe omukka gumireyo osobola okusindika omwana afuluma. Iye. N'omusukuma n'agwa wali. Okay, sijja kukubuuza nnyo bingi ku ebyo naye kati owulira otya? Wuzi zikuluma nnyo zakendeddemu kiri kitya? Wuzi zakendeddemu banyiga. Iye. Ebimu abantu zaaba bebagambe n'ebimu kiba kitaaga n'obyewulirako n'obagamba ne beewulira okuva mu kamwako. Taata w'abaana Kakiga temuddangamu muwulizaako. Omwana omu yabuuka kwe kufa. Yaziikiddwawa? Omwana omu yaziikiddwa ewaffe Ehoyima gye yaziikiddwa gye bamututte. Bazadde bo gye bali essaawa zino Busoga baavaayo? Iye. Era omwana omu bamututte Hoyima gye bamuziise. Then kati Waswa abantu beetaaga okumanya ono ali atya Waswa gwe tulinawo? Waswa ali bulungi, ali eno mu incubator. Era ayonkako katono naye ng'okusinga muyisiriza mu kapiira. Mu kaseke kano kebayisa wano ku gundi wano mu nnyindo. Iye. Bwe bamuleetera yali mu mbeera ki nnyo ku mbeera ya oxygen eyo okaaba yali mu mbeera ki nakati ali mu mbeera ki? Bwe tuwagira no mu ddwaliro omwana. Bamuleetera. Ebintu bijjukira bulungi. Waswa twamuleetera wano mu ddwaliro basomosookeza ku oxygen. Okusa kwe tekwali kwa mulembe bwe kiba kitegeeza. Ne bamufaako abasawo. Ndi musiimu nga nze Sonko. Once again baga nekiwomera matama abiri nyinzo bagamba ndi musiimu nga mpaana wana nga luwo omuntu yeekokkola. Naye ndi musiimu abasawo ne twatuuka baatufaako ne batuyisa bulungi ne batwala keya biki ne batuyidamona ntanakubbeera nga afiibwako. Era omwana era akaabye nga wendi ne bageza kumuteeka ku bbeere n'alabika abaddemu kufu. So bwe bityo. So abasawo ab'emukono General Hospital sina ze kyeŋŋamba waize wali abagamba nja kwogerera nsi eno nenze nganze Sonko sina kyeŋŋamba. Kuba obujjanjabi babutuwa naye ekyeddagala kyo kimanyi kiri jeno naliko enaggulu kuba nakafuba nakabirwa nga bazaala ng'eddagala mulina ggulaggula and so on. Naye ndi musimu eri ebintu ebirala. Abasawo bakuyigiriza biki wano? Banjigiriza engeri nyina mukwatamu n'okumuwaamu be n'okumuweera mu budde ebyokunywa byemuwa. Omukwata otya? Bagamba omukwata otya? Mukwata nga abaana bwe babakwata era. Tulage emwawo n'omusaawa n'okola otya? Wanene obwenti. Ate waliwo kano kendabye ke bayita kakangaru okajjukira? Kakangaru style ke bakola abaana kali kaba katya? Nteeka wanene. Omuteekawo mu kifuba? Iye. N'abeerawo kumala bbanga ki? Dakiika 3. Dakiika 3. Bagamba ekyo kiyambako ky'omwana okubanga omuteeka no mu makati mabeere.
mbune ebbugumu ly'olubuto lye yafunanga mbune wano lyabafuna. Kirabika kituufu oba nange mulabi w'omutaddewo n'asiriikirira waati omwana n'asiriikirira ne ngamba bannaye nga ali makati awo mabeere ne ngamba ababeera mu makati mabeere nga banyumirwa omanyi tino binyuma byobeera makati awo mabeere nawe omwana omuli amuli nga asiriikidde ng'olira anyumirwa. Okay, so otwala bbanga ki then nomala n'omuzzaayo wali mu kantu noddayo n'omufiidinga naye balina obudde bwe bakuwa nti ojja kusaawa nnya koma obudde bwe butyo oyisaawo bbanga ki noddayo n'omuwa ebyokunywa. Kati ngenze ku ssaawa 8 nina okuddayo ku ssaawa 11. Oyisaawo essaawa 2 ebanga eyo 3 noddayo. Okay, kati ogenza obikwata kuba bangambe kasita obikwata n'omwana naye ng'alina waatuuseeko nga batusiibula ogenda obikwata. Ngenda mbikwata. Kiki oyinza okunzijukizaayo ekitali kya bulijjo ky'okolayo eyo tulabe ti kati ogenda okula ofuuka Nalongo wa ddala. Kyenkolayo era mukyusa pampa. Pampa yo giizo gisuusa n'ogisiba? Iye manyi obisiba n'omukyusa. Ate waliwo kano okumutinywesa mu kapiira kati omwana luli twali ku miruzi emu tugenda ku 2 katuli ku miruzi mmeka z'omuwa zalino nnyo? 4. Miruzi 4 kati ze tuliko tegeeza kati agenza akula. Iye. So bana abatula twasobera ku miru emu naliwo ebyo nga babisomesa nange n'embiyiga oba okiraba nga bulina kutugenda kutwongerako miruzi mmeka? Emu. Tugenda twongera kutegeeza nkya tujja ba miruzi 5. Olunaavaawo nga tujjuza eki leero ekiro ku ssaawa 2 mwongerako emu ziwere 5. ziwere miruzi 5. Iye n'enkya ku ssaawa 2 mwongerako emu ziwere 6. naye miruzi ezo ozimuteekamu nazinywa ne ziyingira munda mu lubuto zonna? Iye. So kitambula ye talina buzibu omwana? Talina buzibu. Era bababuza n'okubuza ate kati nga gwe maama oli otya kiri kitya? Ndi bulungi sirina buzibu. Iye. Pozi wuzi zokka ze zinuma. Talina ddagala lye bakwadde kukozesa lya wuzi oba zikendeera zikyakuluma nnyo zeeyongera kiri kitya? Zikendeera obulumi. Genda bukendeera? Bakunyiga? Iye banyiga. Banyiga wali onyenye wali wuzi we banyiga oba balina ewala be banyiga? Era we banyiga. Ate ng'owunzika omutwe otya? Nze yenyigawo. Gwe yenyiga waawo tebakunyigaawo? Kati gwe bakunyiga olubuto lwe banyiga balunyigisa ki? Olugoye nga lwokya? Iye nga lwokya. Bagaluddeyo kuba twasembayo okuva wano nga olubuto lukyali lunene ne mbuuza abasawo ne bagamba olujja kuddayo mpola mpola. So lugenda luddayo? Lugenda luddayo. Ate okulusiba balusiba? Balunyiga bunyiziye? So wali wennyini wo ku nsonga gwe yenyiga olwaki togira nawo ne bakunyigaawo? Nze yenyiga. Olwaki otya? Ate nga luli wali totya? Okay, tulina Nalongo adde bamubuuza wuno mulina wano twogerako naye kiki oyinza okugamba abantu baffe ki ekyetaagisaamu okitegeera twagala tukimanye ebyokunywa birina kuba bitya? Ebyokunywa era mbyagala n'emmere ennungi. Emmere ennungi obadde onyinnyonako kyemmere luli emmere eri etya wano kuba buli kimu wano kyakugula omanyi nti olunaku mulya 4,000 mpozi wagambye emmere wajawuddemu wagambye eri etya? Ewooma ennyo ya bbeeyi etawooma si ya bbeeyi. Emmere ya mirundi balo ewooma ennyo ya bbeeyi etawooma nnyo si ya bbeeyi. Ewooma ennyo ya sente mmeka? 5. Ya 5. Naye etawooma 3. So kitegeeza olya lanchi ya 15 ng'olidde ewooma bwe bata ewooma 4 then n'ekiro n'olya etawooma oba ewooma ya 5 etawooma ya 5 kitegeeza gwe omuntu omu olya mutwalo. Ate ku makya onywa buugi onywa caayi olina kulya oba mulya kyenkya? Angulira ekyenkya. Agulira ekyenkya ate ye? Ye anywa caayi. Anywa caayi akekerezaawo ku kasente awo. Kati so waba nga akugulidde ekyenkya kitegeeza naye alina olya lanchi kitegeeza olunaku gw'olya mutwalo ekyemisana n'ekyeggulo. Ekyenkya kyo kiba kya mmeka? Ekyenkya ekiwooma akigula 4. Ekiwooma ekyenkya kya 4 ekitawooma kya mmeka? Kya 3. Kitegeeza gw'omu oli omutwalo gw'omu 3,000 nga tekuli byakunywa. Kati ye naali omutwalo gumu nga mu 12,000 kuba ye ku makya anywa caayi n'akekkereza akujjanjaba. Kitegeeza abantu 2 mulya emitwalo 2 n'ekitundu okimanyi? Then gattako amaziga flaska mugagula mmeka ge bakozesa okunyiga? Tugagula 5 buli kikopo?
bikopo 2. Bikopo 2 bya 5. Iye. Sure. Go galayisimu. So flask number ebikopo 2 bya 5. Iye. Saa amazzi mwinagula emirundi emeka? Makyagula flask 2 aganyiga. Lwe 1000 ate ekiro N'ekiro era bw'atyo. n'ekiro ga 1000 ze 2,000. Omunangulira n'obuugi. Ekiraawo osobola ofuna amata. Obuugi kikopo kya 1000 kyona ngina kigulako wange nekiraba. Iye. Aye nekyayo omukalo atera naye wa 1000. Tulina sukaali olumu agula amazzi agookya. Ne mutabula wali ku sukaali. Iye. Sukaali yemwagula akyaliwe. Okay. So ojja gendo gatagata ka budget nga kyetagisa sente zitakansi wa mitwalo 3.5 kumpi lunaku zino bate nga zikozesebwa. So aliyo osobola okugatagata mbatu wa wiiki emu naku 5 ku wiiki emu singa kuba basaba bangambye eri ebbanga lya bujjanjabi then after basigala ate nga bakusomesa nali manyizi namuwere naku 5 nga batuta musawo akiŋŋambye leero akulira woodi ey'abaana n'aŋŋamba ziri za bujjanjabi weewera ate nga tutandika te process endala ate n'akaana nange nkalaba kakyali kato kakiremu oba kati kayongeddemuko obutundutundu nange simanyi nti babuyita pre-amateur oba tebunaba kwetuuka bulungi. So embeera bwetyo bweri aliyo. So bwe nkikugamba oyinza ogeza kuteebereza ku byensimbi biba biyimiridde bitenzi n'obba nga ate nga zikozesebwa. Abantu baffe obagambayo kati? Abanyambye bonna mbeeyanza neeyanzizza nnyo. Era Mukama abawe kye basinga okwetaaga. Era babagira Mukama abaddizeewo kubanga banyambye. Nekubamu akafaananyi singa tekibadde bwe kitinga bwe kiri ng'obyembe tebuli bwe buti olowooza kyalibadde kitya okuva wewanoonya obw'ettama nga tewafuna muntu yali kuyambyeko ku bya ttama oba nga temwafuna magezi gagenda wa Nalongo n'abaleeta ewange then up to now nga teri mutwadde baweereza ku buyambi olowooza kyalibadde kitya kuba akafaananyi ng'okazza emabega kyenkubuuza okitegedde oza life yalibadde etya singa tebaddeemu Ssaalongo owookubiri nze ate nga ne Ssaalongo owookubiri mwamufunira mu muntu mulala Nalongo oli omulala eyabaleeta vice chairperson w'ekyalo up to now kuba nabakubire ku simu ngamba ategeeza ku nsonga zino nebyonyo ne bagamba ebintu Sonko okyabiriko obitambuliza ddala bw'otyo abaana bamaze ne babazaala okuvira ddala ku ttama kubamu akafaananyi singa like tekyali bwe kityo embeera yalibadde eti olowooza Yandibadde era mbi. Yandibadde mbi. Yandibadde nzibuzibu mu kolowooza. Kale kyekirwa kitero bagamba abantu baffe nti temugwamu ssuubi olw'ensonga nti kyolabanga ekizibu wa Katonda kyangu ate Katonda yabeera alina pulaani ya buli muntu yenna kkiriza obagaana buyinza ogenda okukeera ku makya ng'embeera nga ate ekyuseemu nga yegoowa ddala okitegedde guno si gwe mulundi ogusoose okuba nga tubeera n'omuntu alina olubuto nga taliiko mwasirizi paka omuntu lwatuukira okuba ate nga azaala twalina embeera eyasookera ddala emabega mugijjukira yannakafulidya gwe twasanga nga alina olubuto lwa myezi 8 ne wiikisi 2 tutandika omukwasaganyizaako mu wiikisi 2 n'azaala embeera yali nzibu taata taliiwo maama yafa basula mu nnyumba eyingiramu amazzi paka ate Katonda n'atuyamba era naye we yagenda okuzaala abamupasula ne tumala olunaku lumu olw'obanga olwokubiri mu ddole ne tuva ne tudde waka ne tumukwasaganyizaako paka omwana lwe yayize omwaka gumu kitegedde bulungi nnyo ne tuba ne yali musawo we Nankabirwa nga wangala n'akawuka kayita endwadde ya Mukenenya Nakafu yali under age myaka 16 Nankabirwa yabadde abeze emyaka 14 ne tumukwasaganyizaako paka naye we yazaala abaana twasembayo kuba ntumuulizaako ebyaddala ng'omwana ayingira emyezi 5 kati ate netufuna ono w'emyaka 14 ekyanjawulo kibaddemu ono nti ate ye abaana ababe babadde babiri mu lubuto ng'ate omuntu yamufunisa olubuto kumpi yali amuzaala myaka nga 35 ku 37 n'afunisa olubuto omwana w'emyaka 14 yalina challenges ono ye eziwerako nti n'ettama mukita check mu luzungu nayo lyali limuluma to extent nti amasira agamuyitanga mu kamwa n'agawanda wali ng'embeera etabuse ng'akaaba ate ng'alina olubuto tumukwasaganyizaako okujjanjaba ttama ne litereera then up to now kitegedde bulungi nnyo kati so tugeza kola nga tutambuza embeera wano nawali paka nabadde disappointed muko somehow olw'ensonga nti tuwe tusuubira abalongo balabako paka lwe banaatambula naye ate omu n'abuuka okitegeera ate ne bazaalibwa nga tebannatuuka so expense nebeera nga yeeyongera ey'ebyensimbi so nga ate osanga singa yabadde azadde bulungi olwo yabadde tuli waka nga tulina plan zitambule zigenda maaso z'akasente kaffe katambule kati kafuluma
mu mbeera etali nnyangu naye abatuyambeko tuyambako nemuweerezako mwebale twebaza aba BBS Telefine abatokasaganyirizaako mugeremu oba endala BBS ey'Obwakabaka omuwagizi omu yazze ku wano era bakomyewo nakati ne batulambula kukulaba embeera nga bwetambula insha Allah tulina essuubi nti Waswa ajja va mu kyuma tudde ewaka Waswa ayonke ne maama babeerewo tubatambuze ketona tubatambuzaako ate tubate tugende ku birala nze Sonko Muhammad. Professor Kaide yali ku kamera tongero bajukiza ntukola airport pickups bwe yagala okutambula ove bweru w'eggwanga tambula naffe for airport pickups anja kukima ku kisaawe Entebbe bulambalamba nkuvuge straight paka wakuwamo ku mulyango ng'oli safe kutambula n'omuntu omumanyifu obeere safe abagezi bangi kitegedde bulungi nnyo. Betty's Touch and Beauty Studio ku nsonga ebyokunyirira twekwate Betty naye ajja bbanga ate kino kikwasaganya malembe sana. Kale assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.